bwe twakomanga Bigai yategeezeza ng'asirise busirisi paati yasooka. Kati Bigai ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero, Bigai alina ka video kasobodde okuba ate ng'atadde ku Facebook ye. Waliwo live gy'abadde akola zibadde ssaawa nga 8 ogw'ekiro 8:09 awo. Alina ka video kakoze ng'alumba eyali mukyala we gwe bayita Nalongo Donizera okuba ate ng'avaayo mutegeeza ng'agamba nti abalongo tabazaalanga nako, waba yabazaala bagende ku DNA. Kati omukulu Bigai zabadde tezinnawera ddakiika nga 10 video n'agideritinga naye nga ffe twadde twagifunye dda mu mbeera eno ng'asodde okuba ate ng'etambula. Omukulu Matiti yagimpeerezaako era ng'ebimu ebyasodde okuba ate nga bitambula mu kavidiyo konna ebisobodde okuba ate nga bitabudde Nalongo Donizera lwakuba Bigai yeeganya abalongo era agambye nti ye ebyabalongo tabimanyiiko wadde naaka era tabazaalanga nako tabanko Ssaalongo. Wulira Bigai ka video kaje ne bw'ogenda ku YouTube akadde kano ku Facebook page ye tekakyaliko akadde kano neffe twakafunye. Nali nsazeewo obutakudda mu kintu kyonna naye osusse nkutte Qur'ani eno. Buli muntu andaba ndi musajja musiraamu, sinywagadde ku mwenge, sinywangako yadde ekitamiiza kyonna. Nyabo nga bw'ogamba nti nakuzaalamu abalongo ne bafa, mbadde nsaba ekintu kimu. Mukazi gwe nsaba ekintu kimu, toli mu ggwanga nkimanyi. Nsaba newaddeyo tukwata bamawulire bonna mu ggwanga wano, tugende gye waziika abaana abo. Yenna gwe wali naye mutume tugende gye waziika abaana abo b'ogamba be nakuzaalamu. Wallahi ndayira nkutte Qur'ani eno, kino kitabo kya Allah, nkutte Qur'ani eno. Bwemba nga mukazi gwe nakuzaalamu abalongo nga bw'ogamba okonoona erinnya lyange, ojolonze famire yange, wallahi nsaba oba kisoboka nfe ekiro kino nemena keesa ku makya. Wallahi ndi musajja musiraamu, nze Ibrahim Mayanja, onjogeredde ovumye famire yange ogijolonze nga nsirise. Nali nsazeewo nsirike, wallahi tugende gye waziika abaana b'ogamba. Wallahi buli omunamawulire abeere nange tulaba abaana abo b'ogamba. Lwaki olimba ensi olw'okunyonoona? Wallahi mukazi gwe nali nsazeewo nsirike. Ye mukulu oyo munywanyi waffe gwe bayita Mayanja Ibrahim, oyinza omuyita Bigai, oyinza n'okugattako erya Ssaalongo Nalongo Donizera lyayagala okuba ate ng'awulira. Kati embeera bw'esobodde okuba ate ng'etambula, munywanyi waffe Bigai bwe yakataddeyo ku Facebook live ndowooza yalabye nti biyinza okubijja akavidiyo n'akaderitinga neffe twabadde twakafunye dda. Mu mbeera eno omukyala gwe bayita Donizera amutegeezezza bino byagamba nti musiraamu tabanko musiraamu Bigai. Owulira ono yali mukyala we nti bw'oba wasobola olimba abantu nti oli musiraamu, ngenda kukwata essimu y'omusawo omuganda gye wagendanga njiwa abantu, naye mukubire aveeyo ayogere amazima gwagamba abantu nti oli musajja musiraamu, ayogere amazima nti obadde ng'ogenda ku ndagu era ngenda kusharinga contact eyo. Ekyokubiri Bigai siri musiru nnyo nti mu basajja bonna abali mu Kampala benalimbedeko nabo nti sobola okwesiba kuggwe kuba tolina kyolina ate tewali kyogenda kumpa. Aya basi yali mukyala we emyaka 6 era amutegeezezza nti n'omwana gwe yeesibako gwe bayita Brighton amupostinga nnyo ku Facebook, ku Twitter yonna ng'agamba nti mwana we amutegeezezza tabanko mwana we. Owulira sisobola kuwayirizayo gwe, lekera onokwesiba ku mwana wange muno, mwana wo obeera omupostinga. I'm going to sue you. Bw'oba okakasa nti nno Brighton mwana wo njagala okole DNA, toddamu kwesiba ku mwana wange kuba bw'onaddamu n'omwesibako nja kusuwinga nkusibe n'ebisumuluzo mbisuule mu nnyanja. Nze tonzaalangamu mwana, omwana be wanzaalamu bafa. Ono omwana si gwe kitaawe, tobeerangako kitaawe, tobeerangako ku birth certificate ye, tobeerangako ku passport ye, tobeerangako kitaawe. Yembeera eyo nati bagamba omukyala yagaba omwana, amutegeezeza Brighton suwe naye abalongo babe, amutegeezeza nti Bigai yabba n'emmotoka ya Donizera eyanuwa era ajagala. Ogenda kutandika n'okwegaana nti sakkolera lonchi. Ekirungi muzeeyi Ssebalamu ku Freedom City akyaliwo, walingawo ne manager era ne kati akyali manager. Mwerabidde erinnya oba ye Julius gwe nakwasa ssente ez'okupangisa ekifo kya Freedom City, nabyo jangu obyegaane. Keti yeyanguza Nuwa yajjira waggulu ngo eri gye wali obeera, nayo njagala oleeta obujulizi nti yali mmotoka yo. Byonna bye njogerako njagala obireeteko obujulizi, njagala oleete kaadi y'emmotoka
wabba kadi y'emmotoka yange nagenda okuva e Dubai ng'ogitutte nenkubuza kadi y'emmotoka yange olidda nongigamba nagitwala kazo mama yagitereka nenkubuuza lwaki otwala kadi y'emmotoka gye mmaze okumalayo yembeera eyo oyinza okwebuuza Donizera yajja atya nga music bw'omanyi nti music tabeera mwangu abayimbi ab'enjawulo bafuna promota ab'enjawulo kati mu mwajjira omukulu oyo omukyalo gwe bayita Donizera yali muwagizi wa Big Eye bwe baamaliriza nga bagudde mu mukwano mu mbeera eyo nga bwolaba Chozeni Becky ne Dictator Amiri yali amupostinga ku Facebook bwe baamiitinga ne muvaamu bebi oyo gwe basobola okubatenga mulaba kati mu mbeera eno ne Big Eye walingawo gye bayita Zera Events nga mukyalo ono gwe bayita Donizera Nalongo yasobola okubatenga promotinga Big Eye nnyo paka wasobodde okubatenga omulabira naye nga lyamusinga ku myaka muyite nti Sugar Mami we yasobola okubatenga akadde kano aka Big Eye kawedde mu mbeera eno omukulu Big Eye yategeeza wamba nazaala abalongo tugende tubakebere omukyala Donizera ategeezezzaako yeefaanizzaako eby'omukulu Fojobo Kafeero bwe baagala kuteekako byawo ng'owulira Big Eye njagala kusooka nkubuuza ekibuuzo ekisooka essaawa eno ŋŋamba nkutwale we baaziika abaana okiŋŋambira ku kamera ng'okutte ku luhaani lwaki bulijjo tokiŋŋamba kubeera ng'onfuula fala kati omusawo wo yamaze okugamba nti genda abantu bakulage we baaziika musobole okukolerawo ebyawongo byammwe nkumanya oli musajja mulogo oli mulogo nnyo era naawe okimanyi bulungi nnyo waleka keesi ewange y'ekibaati ng'erimu olubugo ng'erimu olugoye olweru erimu akaso ng'erimu n'ekibbo bwe mba nnimba njagala ojje olumirize ekeesi eyo wabeeranga naye era ng'otugamba toyagala kugigula ngenda okunoonya abakozi bange abaali bonna bali ewaka mbanoonye bajje ku TV kuno bakulumirize anti kyoyagala oyo Nalongo Donizera aka Big Eye Part 2 Big Eye avuddeyo ng'ategeeza ayagala bamulaga abalongo we babaali babe bagende bakebere DNA omukyala Nalongo Donizera akyakasuka layini sijja kulagirirayo ebyo byowoza nti tukwate kamera ngende nzikula abaana bange I already went through pain sigenda kuddamu gigowinga through tojja kubalaba wabula kyenkubuulira ogenda kubonaabona paka kanzeko ne galubindi ogenda kubonaabona paka era tewali kyongamba siri mwana muto nti nogenda kubeera ng'ombuzaabuza ojja onfuulwe nze I'm not here to prove a point I'm here kubeera nga ndi w'amazima ante nga njogera amazima gonnyini agaaliwo mu basajja abali mu kibuga lwaki mba neesiba ku ggwe omwavu mpunyavu lwaki mba nkwesibako olina ki nze kyali kyenjagaza okutwala abaana bange mbaziika ewammwe because ye yali respect gye baali beetaaga ng'abaana nti nali mbazadde muntu gwe mmanyi ensonga z'abayimbi ebyakafe tubiwumuzaako n'ebyennyumba byonna by'obadde owulira nti Big Eye ayagala bya nnyumba atuzizza ku by'abaana atukyusa lutambi na buno obubaka abakyala mulina obusungu katone waswa njagala mwongeremu amaanyi njagala kasukaali mwongeremu katone waswa yonna gye nabaziika njagala mukubire ddala ku mutwe njagala mubonyebonye omusajja ono mulabe ng'alya emmere omutali munnyo njagala mumubonyebonye kuba ekituufu n'omumwage tagufuga essaawa eno olina okubeera ng'onneetondera bwetondezi nga queen olina okuba ng'onneetondera ofukamire ku mavivi ge ogambe Donizera kyonna kye nakola mama Britney nsaba kunsonyiwa ensi enkubye but still oyagala okunnwanyisa ate ng'amazima ogamanyi